nsonga ezo zennyini endooliito ze tuwulira mu famire ey'omugenzi Paulo Kafeero yatuuse n'okwogerwako abantu ab'amannya mu ggwanga ng'obwakabaka bwa Buganda, Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abalala bangi baavuddeyo ne ba endowooza zaabwe ku nsonga eno. Sooka onnyonnyola omulungi atulaba obuvo n'obuddo obw'ensonga eno. Okusookera ddala njagala neebaze obwakabaka bwa Buganda nga bwe nagambye ne musajja mu Uganda neddira nkima, naye ensonga ya Katikkiro suubira y'omu ku bantu be tulina mu ggwanga ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Obubaka bw'aba atuuse eri abantu buba bwakabaka. So kati abaabuwulidde babutwale ng'obubaka obukulu. Kitegedde olaba n'obwakabaka busituka ku nsonga eno. Kati nze ng'ongamba siyimba. Kitegedde so ekigambo kya bwakabaka tekiddibwamu, ffe tuli ba Buganda tuwe ennono yaffe ekitiibwa. Ekyo kyawedde. Naye kati okugendako ku mbeera ebaddewo. Kuba kati nga wegambye ekintu kyagenze out of the box. Kati twategedde nti kizibu kino kiringa nkonge ya mulyango. Omanyi enkonge y'omu mulyango? Omanyi kye bajoogerako enkonge y'omu mulyango? Bagamba bw'etakkuba oba mayingire eyinza okukuba amadda. Olugero luli ku nkonge eyo luwanvu, naye ye enkonge y'omu mulyango osalawo ebintu bibiri. Either ogisigulayo n'osima olujja, wayinza okujjawo ekinnya ate n'okutuka okugulu, oba no investinga mu kuzzaawo ekinnya ekyo oba okukola olujja. Oba si kyo otandika ogyetooloolanga n'etakkoona, oba si kyo ogumira ekkoona okole ki, oggwemu enjala mu bigere. Kati ffe ekizibu kyaffe kyafuuse bwe kityo nti twatuuse ekiseera ne tukimanyira, naye nga tulina okumanya nti tutangaaza ensi. Kubanga ffe famire yaffe yatuuka nga ya ggwanga lyonna, tekyali ya muntu omu. Nti muzeeyi Principal Job Kafeero yavaayo n'akifuula nti famire ye eri out like ye ng'omuntu yali wa ggwanga. Kyova olaba abantu abakukunavu bavuddeyo ne bakola ki, ne bayingira mu nsonga zino. So ensonga zino omanyi twawemuka dda, kati kankiyite bwe ntyo. So omuntu oba omunnyonnyola ensonga zino oba olina okumunnyonnyola buli kimu. Ebintu ebyo byatandika kuva mabega. Saagala ggwanga lirowooze nti nno ki nti bivudde kati. By the way, okimanyi nti muzeeyi Principal Job Kafeero yali akola ku Star FM. Yali akola ku Star FM? Bakimanyi bulungi. Era balinayo endongo mu gikonko, ne ffe tuli baana ba munju awo. Yali akola ku Star FM. So ebintu bino byasooka mu bo. Nze ng'omwana eyakulira ku kitange kyemmanyi era kye nalabako nti walingawo bad energy wakati wa Baganda ba muzeeyi naye. Nti ng'omwana omuto naye ng'otegeera kuba gambye oba nakigambyeko, I was around 14 we yafiira, around 14 or 15. So omwana alina emyaka 14 n'aba asobola okulaba nti gundi oyo yeekwese wali, gundi oyo yeekwese ono. So muzeeyi wange ne baganda be balina that bad energy between them. Saamanya gye kyava, saagala nnyo kuwebula bakadde bange kuba nze ndi mwana mu family, naye ng'ekyo kyonna kirabanga ng'omuntu. Kati problemu ennene ejjirawa, kuba ebyabwe byali byabwe abakadde. Problemu ennene ejjirawa. Problemu ennene wejjira, muzeeyi agenda ava mu bulamu bw'ensi eno. Excuse me. Muzeeyi agenda ava mu bulamu bw'ensi eno, ateeka alaama nti omwana Kafeero Simon Peter yabanga nsikira. Era ekiraamo ekyo baakisoma nga mwendi mu meeting eyo nga ntudde bwe nti bali nsirise. Kati omukulu yakisoma mwami ali so credible, kubona presidential advisor mwami bamuyita Hillary Chesanja, yali nnyo mukwano gwa muzeeyi, era in fact nze muyita anko kuba nkuze mulaba na muzeeyi. Kati we yakisoma ne bakinalifayinga, oba mu lulimi lwaffe Oluganda ne bakikola kifu. Kati we bakigoba ye n'abivaako n'agenda mu bibye, kuba yalabira ndowooza yo ng'omuntu omukulu yatunula n'alaba ebijja mu maaso, kati nga bwe mulaba bino. Kati problemu wejjira, ate bano abantu ba famire yaffe ne ba defying ekiraamo ekyo
kale fine kyali kifu, but then the issue is ekinyusi ekikirimu nti yalaama. Yalaama nti ono omwana yabansikira gwe n'okola otherwise. Ate ne bakwata omwana omulala muto waffe gwe baamusisa ne bakola n'olumbe nga tetuliwo. Kati problems we zitandikiraawo nze ze nalaba. Olumbe balikuwa tetuliwo, ate ne baddira n'omwana ono ne bamwezza ne bamukuza. Jukira he was a little boy, kati bamukuza bamuteeka mu kiri gwe musika wa Kafeero, which was wrong in the first place. Okitegedde? Then ate ne batandika no inceptinga mu kiri nti bakulu bo tebakwagala. Kati ng'omwana omuto okula n'obukyayi obwo, lwakuba kati nze neekuza naye nange wenkulira ewaka nga waliwo katugambe mukadde mamba nga ngamba neighbor oyo musezi oyo, neighbor nja kukula ebbanga lyonna nga ntya neighbor oyo. Okitegedde? So kati n'omwana ono baamukuza bamugambye nti ekitaffe, ate problemu nejja ate ne bamuteekamu that bad heart nti bakulu bo tebakyagala, of which byabwerere. Kati lwaki oba toyagala muto agenda kukulyako mmere, agenda kuwaaki? So kati obuzibu ne butandikira okujjaawo, kati nga bajja bo nga abalina omusika ne batandika okutugobaganya ewaka muzeewo yatuleka muveewo n'atuuka n'asuuka afuuka muveewo, mudde mu kyalo n'afuuka mudde mu kyalo, ate nga ffe we twavanga okusomako. Golooza lwaki baziimuula kiri muzeeyi kye yagamba nti Simon Peter yabansikira? Simanyi kyekiri kye nagambye mu kusooka ng'ombuuza ku bintu bino nti ebintu byabwe byava dda, kuba by then jjajja waffe yali akyaliwo azaala muzeeyi. So ebintu byabwe w'obitunulatunulamu bw'oti n'obiweeyinga bintu bya mabega. Okitegeera? So kati neeyo kuba we baba bakunyumiza abakulu balina ne be bakunyumiza ebirala nti ate kino kyali bwe kiti, ono yagamba bw'ati. Okitegeera? So kati simanyi lwaki bakola decision eyo, naye yali nkyamu nnyo kuba in the first place nze nsuubira nti kwandibadde kukuŋŋaanya baana bano bakola ki? Babeeza wamu ne tukula ng'abooluganda, oba bandi tutadde mu kiyumba kimu ne tukulira omwo, naye baatuleka eyo Erweza ate ne baba nga tebatulabiridde tebatuweeredde nga we nagambye mu ntandikwa ku by'amasomero. Omwami bamuyita Semakula Haman, so ye nannyini onansonyiwa oba kano kalango simanyi, ye nannyini landmark wali Hotel Explorer wansi Zanaawo, omwami oyo ye yatuweerera. Okitegeera? Naye nga yali bukwano gwa muzeeyi, nga bakulu abo babeeraawo Makindye, naye Makindye ng'okuvaawo okutuuka ekisubi ndowooza nnusu lukumu bwe luti olw'e Uganda, tewali yavaako okujja tukyalirako ku ssomero. Nga tweriisa ffe twabeerirako twasiibirirangako Kabalagala. Nina munywanyi wange bamuyita Julius Buule, gwe twagendanga ewaabwe eyo ng'oluusi gye tulya emmere. Okitegeera? So nga ffe tuli awo tuli baana bansi, baatulekera nsi, tuli baana ba ku kyalo. Okitegedde? Naye okutukijjanya ne kufuuka kungi nnyo kwegamba ne tutamanyi oba obukyayi baabujja wa gye tuli, kwegamba nga naffe bitutabula butabuzi, naye Mukama mulungi nti tuvuddemu kati. Mmwe temulinayo ku bantu bakulu obanga bakwano ba muzeeyi gye mwalagako okwekubira ku nduulu? Gye bali abantu abakulu bangi banywanyi ba muzeeyi era batuyambye nnyo, lwakuba omuntu omu abaako ne waakoma naddala mu family issues. Kuba abantu beewaffe bo si bangu boolaba abo, like bayinza okukwataakinga oyogera ngaani okola kati n'omuntu omukulu akuwa advice agikuwa ng'ayina limits. Kubeera weebali, abakuza weebali, basajja bakulu bulungi bakitiibwa balina emirimu gyabwe. Kitegeera? Bonna weebali abakuza be baatulekera mikwano gya muzeeyi mu ndongo. Muzeeyi yalera abantu bangi mu ndongo eno. Kitegedde? Naye ffe batuwa personal advice kuba nabo tebalina kye bayinza gamba bataata baffe. Jjukira bali bataata baffe. Kitegedde? Naye nga gye bali abantu abo. Kakati nga mmwe abaana tuwulirayo mwe mukkiriza nti ono omusika gwe baasikisa nti muganda wammwe oba nedda? Ekintu ky'oluganda ekyo by the way nze most of the time okudiscussinga baganda bange ngenze enkoowa. Lwansonga ffe tuli ba Luganda. Nkunnyonnyodde munywanyi wange gye twalyanga emmere Julius Buule. Omwami oyo namusinkana biseera muzeeyi waffe bye yafiiramu. Nakati yuuyaawo.
okuva muzeeyo we yafiira eyo twali twasisinkana ku kyalo naye nakati muganda wange kati olwo omuntu gwe bakuzaala naye musaayi oba kalinga okuza okimanyi nti munno ffe tetulina mwana gwe tuboola nti ono si muganda waffe ne bino ebyomusaayi bino ebyabazungu bye baatwecokolerako ebyo nabyo nze newe bibaawo ne tugamba nti kale ba beneficiaries basigadde we bati according to the blood tests still oluganda olwo lusobola okusigala lwakuba abantu bo kye batategeera bo abantu basuubira nti lunafuuka lutalo but all for what? I mean all man for themselves nti oyina okukola n'okula n'ova mu nyumba ya muzeeyiwo naawe n'ofuna amaka gago okitegeera gwe ne wonaawalana munno nti oba kale omusaayi oba temuli ba musaayi gumu still oyina otuuka naawe no standing as a man or a woman of your own self okitegedde muganda wange so ffe tetulina buzibu ku bantu baffe tetubalinaako kati ensonga eno ey'abamu abagamba nti omugenzi aziikulwa ate evaawa anti bwebwo bannaaye n'ebintu bino muganda wa byebyo ebintu byenkunnyonnyodde nga nkugamba nti buli obukyayi obuli mu family linze simanyi gye bwava kubanga toyinza kuŋŋamba nti sebo oli muganda wange ntuuse nvudde mu bulamu bw'ensi eno bagenda kukebera abaana bange endaga butonde abasawo ne bagamba titulina options zino emu bbiri ssatu okitegedde naye nga kuliko emu erumye nnyo omutwe era eweebuula ennyo yeey'okunsokoolayo mu ttaka bankuulemu amannyo ng'oli muganda wange ensonga eyo n'ogisemba n'amateeka gennyini gagamba okukuba kulinnyirira ddembe lya mufu kubanga waliwo n'amateeka agakola ki agakugira olinyirira eddembe ly'omuntu omugenzi okitegedde so kati nze ekyo ekintu nkyewuunya nnyo era abantu bataata baffe simanyi gye bajja busungu bwe butyo simanyi oba mukulu waabwe yabakola ki okitegeera kubanga omuntu akunnyonnyola bulungi saagala nnyo kuddamu bigambo byavudde mu bwakabaka baffe obwa Buganda naye n'omukulu ow'ekitiibwa yakinnyonnyodde nti omuntu mutuula ne mukuŋŋaana ne babajjako samples abakwatagana muba mukwatagana okitegedde so nze nga swaziniga mu family ey'omugenzi muzeeyi wange right now nze mulenzi omukulu ali wano nze nga kyenkugamba nti ekyo kijja kubaako problem kuba tetuyinza kutuula awo muli baana nammwe basajja mukoze ate nsi neewulira nti baziikudde kitammwe for what reasons bagenda mukulamu amannyo simanyi bagenda musalaasala amagulu bakebere endaga butonde really gulowooza ensi eyinza kuntunuulira etya so gwe ekyo tokikkiririzaamu sisobola era kikkiririzaamu bbanga lyonna ate bwe mba nga nkyali mulamu tekijja kukolwa singa bagenda mu maaso n'okikola ogenda bakola ki anti we have the law I'm not above the law okitegeera tulina amateeka government pathologist yennyini yavaayo n'agamba nti ekintu kyo ziikuula omuntu for such purposes muba muyina kubanga mutudde wamu mwenna ne mukola ki ne mukkaanya if there is any objection oba oli yali mukyala we oba mukwano gwe najja n'agamba teri kola ki kuziikuula muntu ono nti lwaki nti ensonga zizino nebweziti nga babasindika mu kooti eddako wemuva kati kooti wemuva mu kooti ento ne mugenda mu high court ne mugenda mu Supreme Court ne Tanzania tugenda nno ne Tanzania tujja tuuka nga tukyali balamu that is ate tukole tutya okitegeera kuba katoyinza kuweebula muntu yali wa kitiibwa bwatyo okitegedde waliwo embeera endala gye tuyinza oyitamu ate saagala nnyo bantu balufuule na lutalo kale tukkirize nti nno ffenna tuli ba Luganda ekyo tukiveeko tukitee okitegeera muganda wange tukitee naye tebagenda kukuulamu muzeeyi waffe mannyo nga tutegeera nga tulaba bwe tuti okitegeera omanyi ebibi nina n'ekintu ekyakyentenga okwogera nga ngamba abantu nti okukola ebibi bino kwa mu butonde ni waliwo ekibi ekisinga kinnaakyo okitegeera muganda wange ebibi bisiŋŋana byo nga byo kankubuuzeyo ekibuuzo kuba naawe wedde ombuuza bingi ku maama wo akuzaala ne nnyazaala wo oyinza kwagala ani okwagala kweŋŋamba kwa mukwano gwennyini byonna nga biba bibi
naye bisingana nkugambye waliwo ekisinga kinnaakyo oyinza kwagala kaani ekyo siina ansa yakyo naye ate ekyamaama kibi nnyo kiba kibi nnyo olaba nti byonna bibi bizito naye waliwo ekibi ogamba waakiri naawe mwannyina zaali eyo kusezaalawo ne kitaawo kusezaalawo gwe naawe weddemu ansa atuddeawo mu katebeko so kati nti ebibi already byatukolwako dda byenkugambye naye kati ate ekibi ky'okusokolayo taata waffe nga naffe tukula omukuulemu amannyo ate nze ndaba kiba kisiŋŋana biri byozookola ki otukola byonna bagamba eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba omanyi ki oba bano bagenda okulanga option ey'okumuziikuulayo yeyinza okumalawo embeera yonna eriwo nga ziri endala tezijja kumalawo bulungi kati eriiso ly'omukulu ono kyogamba lisinga eriiso ly'omusawo agenda okukola tesiti eyo kuba gwe kale omukulu alina eriiso eriraba obulungi si gwe musawo alina okukola test naye in fact omusawo yeyo option lyasembyayo nti ekiba kiganye naye era mmwe musalawo ku options ezo wazibawa era mutuula ne musalawo bulungi nti akatugende n'eno yakuziikuula muntu nti akatugende n'eno yakukebera abaana bonna tuzimbe profile y'omuntu ono okitegedde so kati nze ku kibuuzo ky'ombuuziza nze nsuubira nti eriiso ly'omusawo n'ery'omukulu mu bintu by'ekisawo omusawo oba yasinga obitegeera yesebo naye era bwe tudda mu bintu bya democracy obungi kikulu nnyo kuba bw'otulina kati ensonga eziri mu famire yammwe nkakasanga gwe ovuddeyo standings out mawulire wonna ogamba kitaffe taziikuulwa naye bali bwe babanga be bangi okusinga gw'omu ono obawangula oba oyinayo abalala abali emabegawo ate nze kaayogedde obwakabaka bulamba buli mabega wange bafaani ba muzeeyi bonna bali mabega wange ate n'ekirala olaba democracy fine asobola obbaawo naye nsuubira nti anyuma nnyo mu byabufuzi ng'ensi zaffe we zirina demokulasiya anyuma nnyo mu byabufuzi naye kati waliwo ensonga ezimu nga zo z'abakomando okitegeera ng'oyimirirawo nga komando waliwo omwami atera oyimba n'agamba nti buli w'oyimirira ku mazima oyimirira bwogu era osobola okulimba abantu olunaku lwonna gwe ne weefuula kalimbirizi n'olimba obudde buba buwongeera buti amazima go ne gavaayo era nkubiriza abantu standinga ku mazima gaabwe ffe muzeeyi yatuzaala nze omanyi ndi musajja mukatuliki waliwo omukulu wange first born waffe bamuyita Simon Peter mu Bayibuli oli mukatuliki mu Bayibuli omanyi rooli ye gye yakola Simon Peter kati Simon Peter kale ffe katukyanguye nti yali muyigiriza wa Yesu omu ku batuukirivu kati then waliwo Thomas yomanyi kye yakola yali abuusabuusa oba ddala Yesu mwana wa Katonda oba anaazuukira oba kati nze Kafeero Thomas oli ye Kafeero Simon Peter ate woogatta ku kya Thomas nti nze tomala gantwalatwala bwotyo n'ogattako ekya Swaziniga so we baba baagala muntu muwombeefu ye Simon Peter asobola okukwata ensonga ezo mu mbeera bo gye bazaagala naye kati nze ndi Swaziniga ate nze Thomas so nze amazima gange nga yimirirako ate nga naye by the way ali behind me kuba naye process yonna yali yagiraba lwakuba it unfortunate nti taliiwo wano okitegedde ne mukulu wange omulala naye era mwannyinaze naye ali behind me bantu bangi nsuubira ne baganda baffe bano sigamba nti nabo bandyagadde ekintu ng'ekyo lwansonga bo there is someone pushing them at their backs ate nga wenkugambye nti baali batoototo muzeeyi we yafiira nga kale kuba nze bonna mbasinga obukulu nakitegeera so omwana omanyi abantu abakuzeekuzeemu abamu bakozesa advantage y'omyaka gyabwe balimbe be baasookawo omukulu muzeeyi Paul Kafeero yayimba n'agamba nti omuntu bw'afa sikusaanawo
nga abasinga bwe batetenkanya balimberimbe be basookawo okugira okwezza ebitatuukanye bakitegeera omanyi statement ezo kyezitegeeza nti gw'omukulu ate obuzaabuza ono lwakuba wamusooka ku nsi naye kati ffe abalabye ebintu bya famire nga bwe bizze bigenda n'okubonaabona kutuyiseemu tosobola tubuzaabuza ti right now omwana omusuubiza kano na kali asobole okukwata ekkuba agenda asimule kitaawe mu ttaka lwa nsonga ye tamanyi bintu bye batuyisizaamu okitegeera ffe nga ffe bye tuyiseemu okutuuka wano kubanga they are all lies nti omuntu akubusuubiza nti simanga wetunajjayo muzeeyiwo notestinga positive tugenda simaya kununula ebintu bya muzeeyi wammwe bye babbye simaya tubikugabanye nga nammwe mulina bye mwatwala abooluganda nabo balina bye baatwala imanyi ensi kati omanyi already twaweebuuka dda kati ensi tuli mu mikono gy'abantu abo tuli mu kooti y'abantu be balina tujajinga nti ffe muzeeyi waffe we yavaawo bizinensi ye yali music si bizimbe teyazimba za arcade teyazimba zimoolo teyakola it was music that was his gold wakitegeera kati gwe n'okwata bizinensi eyo n'ogisaanyaawo n'ogamba nti ebyuma bya bandi tubikutte tubiwambye tukoze ebyandi tukogize nga bitukolera sente gw'omanyi sente ze basasula omuntu n'asitula ebyuma bya bandi byonna full package n'abituuza awantu nti sheegenda kubeerawo biri mu miliyoni nga 3 plus by the way okitegeera sente ziba nnyingi kati ebyo mwabibuzaawo ate kati osuubiza omwana mbusimaawe tununula kino ogenda kugabanako kino really okitegeera so nze ekyo nkiyita kuba nti toba considerate toba considerate kubeera ngo ogamba omuntu ebintu webityo just twetaaga kabuntu mu mitima muno yesewo wagenze n'oyogera nti Simon Peter mugandawo ye muntu omugonvu gwe Swazniga ng'oli komando naye ate gwe kennyini bwadde otandika wagambye ebintu bino birina okuba mu dialogue okuteeseganya olowooza obwa komando obwo bw'oyogeza n'amaanyi ddala abafamire bano bayinza okuyita mutuule ku mmeeza ate naaganyeeko okwogera sigambye nti obwa komando kitegeeza kuba kavuyo obwa komando obeera muntu ali persistent na kugezaako kufuna kintu kyolwanirira ekiri right sigambye nti oba ndi violent. I'm not violent at all. I'm a very simple person okitegeera. I'm not violent. I'm not siri divergent mu mbeera yonna nti oba nsobola okugaana okutuula n'omuntu yenna ate singa twakikola nadde ekyo kintu kyangu nakati nze sirina buzibu ndi ready naye then waliwo ebintu ebituswazizza kati muganda wange ebyo tulimu essaawa zino biba birabisa muganda wange kati oyagala okutegeeza omulabi waffe wa Star TV nti meetings bwe ziba zigenda mu maaso gwe bagezaako kwengaging ebigambo bino nga bw'obyogera eri bannayuganda obibabuulire bo ng'abafamire baali bagezaako kuyita oba tebakuyitangako ate wa anti zensobi zenkubuulira ezo zezikolebwa nti buli meeting katugambe ya family we yatuulanga eva byanfuna ni nyumba mujipangise simaawo sente zivemu muzigabanenga kino mu kitunde kino kwegamba tetutulangako mu meeting nti obe eri awo nti mutudde kumanyagana nga abooluganda kale munyweddemu kacaayi ffenna okuleka abamu abali close ne bannaabwe kuba people should also know the fact that fenga abaana tisigamba nti ffenna twakulidde wamu ffe abasatu nze ne mwannyinaze ne mukulu wange twakulira lwezaawo okitegeera then bano bannaffe abalala bo ne bakula ne bamaama baffe so sijja kugamba nti no we've been so close mba nimbye eggwanga but then our family needed to do that baali beetaaga okukikola ne bamanyisa bato baffe bakulu baabwe ne bata planting kiri mu mutwe nti bakulu bammwe babbi bakulu bammwe tebabaagala bakulu bammwe okitegeera so
that should have been done long time ago. Ne tutuula kubanga naffe twaliko abato. Nze muzeeyi we yafiira nagambye nali mu siniya esooka. Gomwana wa siniya wano osobola okujajinga kale fine taba muto nnyo naye era aba akyali vulnerable. Okitegeera aba tasobola ku standinga nnyo nga ye. Naffe twaliko abato so bwanga abakadde bandi tukuŋŋaanyizza ne tukola ki ntula engeri gye tusobola okukikolamu. Wayogedde ku bantu abawakanya ekiraamo Dr. Hilary Musoke Kisanja kye yasoma nti kyali kikyamu ekyalaga Simon Peter ng'omusika. Abantu bano abawakanya ekiraamo kino baleeta ekiraamo ekituufu bo kye bagamba nti kyekituufu. Ekiraamo kyaliwo. Ffe twawogenda kuwulira buwulizi nti bataddeko omusika. Gw'otyanga omuntu asisa mutowo nga naawe toliiwo. Ekiraamo kale senga bakipresentinga nti muneeri eddaame lyalifu kati tuleese ddala. Kuba ndowooza ne statement z'omwana oziwulira waaba ayogera ku media agamba nti nze gundi Kafeero, nze musika w'omugenzi Principal Job Kafeero, jjajja wange ye yanteekako. Si statement ezo. So kati olabirawo nti no olusi nti anyway saganyo nga we nagaye discussing bintu by'Abaganda bane naye nga ensobi zaava eri mu bakulu. That is what the world should know. Tusembyeyo ensonga olwakadde wano mu Buganda obwakabaka bwa Buganda nga bw'otegeeza nti ekiraamo bo nabo tebaayina kituufu balonda bulonzi muto wammwe akole ng'omusika. Mu bwakabaka bwa Buganda kye batera okugobera omugenzi waabo baalese kale talaamye bakuŋŋaanya abaana b'omugenzi ab'obuwala bo ne balonda mu mwannyinaabwe bo ne basaba nti tulonde Swazniga abeere ng'atusikira. Kyogamba naye option aba family yammwe tebaagiyitamuko kutuuza abaana bawala nti bo balonde omusika. Ebintu byewaffe byaba mafi era kyobula bisaanamu bakomando nze nkubuulira ebyo byonna tebyabaawo byeta tebyabaawo naye nga nange nkimanyi bulungi nti mu Buganda nti abaana abawala be bakola ki be balina okulonda ayenda ofuuka kitaabwe naye ffe tekyakolebwako. Ate n'ekirala kati engeri y'obwakabaka gye bwavuddeyo ne buyingira mu bintu bino nze kino nkisaba kubeera nga wetuze tusaba baawuliriza omulanga gwaffe nti munywanyi wammwe yayimba nnyo Oluganda era yali musajja Muganda era yabuulirira nnyo. Omusika we tebaamutuuza. Ekika ekyenkima kiveeyo kituuze omusika wa muzeeyi lwa nsonga kati bino ebintu byasusse ne ku ssa lya family. Byasusse mu kussa lya family kituuze omusika wa muzeeyi omutuufu kimuhonaringa awummule kubaga ngati myaka 13 omukulu akyakuba front page kumala wiiki 3 kumala mwezi akuba front page. Nakitegedde baveeyo batuuze omusika w'omukulu ffe tetulina kirala kye twagala nnyo awummule mirembe ne bino ebiriwo kumugjayo tetumugjayo byonna bisetolinge ffe tukuba endongo yaffe. Waliwo omu ku banfanfe b'omugenzi ye yagamba ensonga ezo azimanyi bulungi nnyo mukyala Bisirikirwa. Ye yagamba ensonga za mugenzi yamubuuliranga buli kimu. Omukyala oyo ali ku saidi yammwe oba ye mugezezaako mmwengejinga kuba yagamba ebyama by'omugenzi byonna abimanyi. Mama wange oyo mutumirako mama wange Bisirikirwa. Omanyi mama wange oyo nze yandera yatwabeerako emaganja eyo ewa muzeeyi yalina amaka emaganja eyo nga maama oyo yatulereramu era. Mama wange oyo omanyi saagala nnyo discussinga bakadde bange nze ndi musajja awa abakadde ekitiibwa naye kati ensonga gye ziri nti naye yatuuka nazibuulira eggwanga. Nsuubira nti saawa zino kumpi yakituusizza kino ekintu we kiri kubanga we nakunyonnyodde nti ebintu bivuddengayo nga bitusumbuwa okuva emabega eyo naye we yavaayo eddoboozi lye lyawulikika nnyo okitegeera. We yavaayo n'omuntu yalina ekiraamo naye n'avaayo n'atangaaza abantu abakulu bangi ne basituka naye ffe tubaddengayo eyo nga batunyigira eyo bali batunyigira eyo naye kati engeri gy'oba mwana nti ozze okula naawe muzeeyi we ebintu yava mu kyalo n'abikola
yatunga ku kyalaani yakola yalima ku kipakasi yakolako bikyo kitegeera najja n'atuuka we yatuuka mmwe n'asobola okubalika ku kibuga nga naawe oyagala kimu mu mutima nti kankole ebyange okitegeera so kati we yavaayo na objectinga ombuuziza sayidi gy'aliko n'ansonyiwa okulandagga omanyi emboozi eno teggwa malojjo naye nga manya nti maama wange ye sayidi gy'aliko ya butaziikuula muzeeyi ekyo nkitangaza era naye takyagalira ddala nga bw'okiwulira okusinziira ku respect gye yalina yessebo omaliriza n'obubaka obusembayo w'ensonga mu ddakiika ng'emu oweere ddala obubaka obusembayo tweyanziza nnyo tuwagira tweyanziza nnyo tusabira mbasaba mwongere okutuwagira music tumulina mulungi mungi mugendeeko ku kibanja kyange oba ku mutimbagano gwange ogwa YouTube erinnya Kafeero Swarz lye liriko ye hando yange nabagambye Swarz oli spellinga SWARZ then ba promoter tubadde mu kasiriikiriro kane ebbanga liweze obubaka bwemba tuusaako endongo ebaddamu gisumulula mu kuba ekasimu bataata tukole kasente ennamba yange eri 0702 06 37 03 kanjiddemu mu lulimi olwaffe Oluganda eri 0702 06 37 03 akayimba babbi mugende mukalabe kanyuvu nnyo kabuulirira nnyo nga wookawulira wano mu kigambo si bwe buzito obuli mu content alimu tubaagala nnyo bantu baffe